Kooti enkulu mu Kampala yejjereza akakiiko akavunaanyizibwa ku nzirukanya ya Paalamenti aka Parliamentary Commission ku bigambibwa nti bammemba ab'akakiiko kano beewa ensimbi eza Service Award mu bukyamu era nga kino kye kibadde kyaviiriddeko abamu ku babaka okwagala okubaggyamu obwesige. Ensala ya kooti eno yayogeza abamu ku babaka ba Paalamenti ebikankana naddala omubaka w'Olwemiyaga mu Paalamenti Theodore Ssekikubo ali mu nteekateeka ey'okujja obwesige mu bakamishona ba Paalamenti okuli Mathias Mpuuga, Nsamba Solomon Sirwanyi n'abalala. Theodore Ssekikubo yagambye nti ensala ya kooti tegenda kulemesa nteekateeka zaabwe ez'okwagala bammemba ab'akakiiko kano aka Parliamentary Commission bagobwe. Wabula mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka wa Paalamenti owa Nnyendo Mukungwe era mmemba ku kakiiko kano aka Parliamentary Commission Mathias Mpuuga Nsamba nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa mwayogeredde ku nsala ya kooti eno eyabejjeereza. Owekitiibwa oyogera ki ku nsala ya kooti? Ebimunzikanya naye ebimusikanya naye ekyokubanga omulamuzi yalambuludde bulungi nnyo ebyagendererwa n'enkola yakolebwa okuwa ex gratia eyo. Ekisooka n'agamba nti teri mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri nti temwalimu conflict of interest. Ekyokusatu nti Paalamenti mu mitendera gyonna yayisibwamu. Ekyokuna executive ensonga eno yagitunulira bulungi ne Ministry ya Finance era negireetamu appropriation bill. Ebyo nzikanya naye. Wekitiibwa biki byotakanya na nsala? Clerk wa Parliament yakola ensobi yandibadde alabika commission ne batagiyita Service Award kati okusobola kubeera musango. Eyo procedure matter yandibadde alambika bulambisi ng'akubira nti omulundi omulala clerk ensonga eno agirambike bw'ati era ndowooza nti clerk wa Parliament nga wali munnamateeka mukugu anaajulira ew'omulamuzi oyo yennyini. Owekitiibwa Honorable Ssekikubo yagambye nti bino kooti bye yasazeewo byanjawulo ku kusaba kwabwe kubateeka mu Paalamenti. Mwami Ssekikubo tulina kubuusabuusa nti n'omwami ono yabadde mu kooti be baali bamusindika mu kooti. Nawulirako nti Mwami Ssekikubo yaliko mu ttendekero ly'amateeka ne Honorable Sseungu yaliyo. Era mwagasoma mwene? Bwe babanga baagasoma nga tebayitayo buyisi bamanyi bulungi nnyo kyokolera ensala ya kooti ntukanyiza nayo. Ate togamba nti ensonga eyo gyebasazeewo si eyange yabadde enda banga iyo ndala gitwaleyo mu kooti. Kakati nayinza Ssekikubo mpangadde mulaba emyaka twakatambula 3 obadde omulaba mu Paalamenti olwani budget gitwogerako gye twayisa eyalimu ensonga ezo yati yalimu. Kakati ye sizoni bw'eba etuuse ng'alina byayisaawo yeeno naye abalala banne batwalira ku kirenge nga muganda wange Sseungu n'abalala ndowooza banaagenda okuzuukuka nga bukedde okukakasa nti ono munnaabwe abadde abavuga bubuzi ng'alina ensonga ye ndala nnyo kubanga ffe ebbanga lye tumaze nga tuwanirira obwenkanya nga tulondoola abalyake mu Paalamenti tulabangako Ssekikubo ng'alina ffe somanya nti byaliko birala sikyaliko ekyo. Biki ebyo byaliko Honorable? Esaala kumwogera siri mwogezi we naye ngoberera sibongoota buli kigenda mu maaso mu Paalamenti manyi bulungi nnyo naye bwali musajja mukulu sijja kwogera bimutyoboola nga ye bw'abadde akola okuntyoboola ebbanga lino lyonna. Owekitiibwa ogenda kukola otya banno banaateeka emikono kiwandiiko ekibajjamu obwesige nga tabamu mikwano gyo? Obukulembeze si buli mu ngeri ya kinyumu naye ebikola bikoleddwa okuntyoboola ebbanga lyonna. Walaba Honorable Sseungu nga ayogera mu kamera ndakimanyi bulungi nti bakomishona batuula ne bakyusa ebiwandiiko bya Paalamenti naye nga ne Supreme ebo bamulago. Kati mwebuuza omusajja omukulu oyo oyinza munkolera ki? Kubanga namanya mu bukulu bwange nti abantu bazaalibwa nga bange nga battima, abantu bazimba emitima, abantu bafuna embeera ebajjako. Eyo nkola ya mutima mubi. Bembadde bulowooza nti oyo ataba mukulu wa Mpuuga mutowe kati abo sina kyakubakolera. Waliwo omukubo mukulu munnange yaŋŋamba nti wange omanyi abasajja bansasira butampa kaadi neŋŋamba kamale gasaako omukono yakuteekako na mukimpukumpuku ne mubuuza nti kati gwe nkyasobola okuzza mu kyama ku nsonga yonna. Omulala mwannyinaffe tuwangadde naye oyo ye tosobola kutegeera bibye. Singa nali mu mbeera nti ndi mubbi oba oliawo era bebandize mu kkomera okunneeyimirira kubanga mulimu n'ekye bayita presumption of innocence. Bwe bagamba nti allegations nti gundi yabbye kote n'akumusalira musango
tosobola kugamba nti oyo sigenda kuyimirira naye kubanga okubba kibi tanasalirwa musango bwoba nakeerenke ne bakwogerako gwe nti wakutte omukazi nga tonamukwata n'olinga akulinako okobereze nawe tukusalira omusango. kirakawa enkolaganayo n'ekibiina n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP? Enkolagana yange n'ekibiina si nkolagana ya mwana na nnyina. Aba bali balowooza nti okunttikako ebigambo ebinene ebinanzikakkanya kituufu bannuubudde naye nkyalinze kyendi. Kiri gye bali okusalawo oba bakyalowooza nti banaakolagana nange. Kiri gye bali. Uganda nnene erimu abantu bangi abakolagana nabo. So n'olwekyo ekibiina kyange n'abakirimu bawe ekitiibwa balindiridde okuwulira ekibavaamu eky'obusajja bukulu. Omu ku bantu abadde bakulumiriza okuba nti bafuna ssente mu bukyamu ye Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, era bwe yali Masaka yagamba nti yayogera bingi mu kiseera kino nga kkooti emaze okwejjereza. Omuwa amagezi ki? Mwami Ssenyonyi simanyi oba aweeka amagezi, ye ebimulumya omutwe bingi nnyo. Alumwa nnyo okubanga mpuuga ayitibwa ow'ekitiibwa, ekyo kimusuza atunula. Ekisooka simanyi oba alina puroguramu yonna mu by'obufuzi. Kati simanyi mu kaseera kano opposition mu parliament eringanga nsanafu eziri ku ggumba, buli muntu ali ku lulwe, onaayogera kino onaayogera kiri, onaakola kino onaakola kiri. Wali puroguramu egobererwa nye abantu abo bonna bakulembera nga balina ebizibu bingi eby'obuntu, abasajja abakulu abalekawo amaka abatalabirira baana bakola bonna bonna bali omu. Kakati Mwami Ssenyonyi ng'atudde matiitiiri simanyi bwenyinza kumuyamba bw'atayogera ku mpuuga abatana bakola ensonga zinamulekera mu ddiiro ng'okulondoola abantu abaabulawo 18 yabivaako takitabiliiko. Owekitiibwa, abamu ku babaka bano bagamba nti badde bakola ku puresha ya kibiina nga balwanirira tiketi. Kakati tiketi oba egenda ku mbaga yaani simanyi. Tiketi y'ekibiina eweebwa omuntu atali principled, omuntu atalina mugongo ganti omuwadde tiketi naye yabagamba nti bakole ekintu nga tebakikkiririzaamu ne bakikola naye tabawa kitiibwa. Omubaka wa parliament agoberera tali wa kibogwe, oyinza ekyokugamba Leader of Opposition aritayalinze tali entitled, ne speaker aritayalinze, prime minister, vice president. Okimanyi nti Honorable Kadad, Honorable Sekandi baweebwa ensako mu commission y'emu nga ba former deputy ne ba former speaker mu kisenge kyekimu. Noga nti a former Leader of Opposition oyabbye ssente muli bantu b'amazima ddala, naye ebyo ababaka abo nange nabaseeseetudde. Owekitiibwa, muno mwe muli ne Betty Nambooze oludde nga mutambula nabo n'abalala. Sijja kwogera munnya mukyala Nambooze, mukyala mukulu, sisobola kuyisa kigambo mukamwa kyonna kisobola mutyobwana kujjulula kitiibwa kye. Naye nga abadde ayogera bingi Owekitiibwa. Anti yesiyenze tuve mu mbeera y'ekinyumo ebya gaali egenze Masaka ne mukuba olukuŋŋaana mu Masaka, vuga agende vuga agende. Era tuddemu tubabale nti muli serious. Owekitiibwa 2026 atuuse nga bugambye ababaka bano olaba ekyasezi zaabwe ziri zita okukomawo wakati mu kwerumaaluma kuno. Siri mukubi w'amatata era saagala kugezaako kuteebereza kinaabaawo naye ekyosiga ky'okungula.